Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Nzikiriza ntwale omukisa guno okulamusa ku bantu bano era n'okubeebazaako ensusso kubanga tutambudde nabo ebbanga era n'obuwagizi bwe balaze omukutu guno si gwa bulijjo. Muganda wange amanyiddwa nga obutabo bw'Oluganda Obupya era oyo nga naye nakinku mu kubukusomera nga kw'otadde n'okubeera nti abukuwandiikira. Carol Fever, Fred Buyinza, Devic Julia, Sauda Musisi, Nansamba Rose, Prosi Nasita, Serwanda Gazi Frederick, Noliat Nampiima, Mukiibi Tendo, Alice Ntale, Mastuula Nasozi n'abalala bangi. Bwe tuzze nga tutambula kanemu kanabbiri okuviira ddala mu butabo obwasooka. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita ku mulundi guli, wali wamaze okubalukawo vaawo mpitewo ku kisaawe ky'ennyonyi gye nali nsindikiddwa okuketta, era mu mbeera eyo munnange abasajja balabika nga baali bamaze okunzuula nti nali mukessi era akayisiŋŋanya akaddirira kaalimu okugwa kw'emirambo n'okubeera nti twawanyisiganya ebyasi n'okubeera nti nali ntaddeko kakokola tondekanyuma. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokutaano eky'essuula yaffe ey'okubiri n'omutwe ogugamba nsimba ekigere mu yugoyugo. Nga ntuuse okumpi nasikula akabundu mu kikondoolo ne mmoteeba. Olwagwa n'enziruka za mbwa neyuna akafo omwali akati kange. Nga nkasemberedde nakasuka akabundu mu maaso gye ndaga emabega w'olukomera. Nakwata ku matabi gombi ne neetugga nga bwe neesitula amagulu ne ngayisa mu mpago zaago ne nemmeguza mu kibira emabega w'olukomera. Nga sinatuuka na ku ttaka nawulira nga amasasi gasekera geesooleza mu matabi mwe mbadde. Nakwakkulawo ekitala n'akabundu ne ntandika okutonta. Kyokka nga wonna mu kibira amasasi gawandagala buwandagazi. Nali mbakubye enfuka esooka naye nga simanyi oba omukisa gunaabeerera. Nawulira agabwa nga gaboggola ne ntegeera nga baali bagayimbula bannoonya ettooka ow'enja. Nali ekyengeri eno sikyetegekedde, nakolima. Ekintu kyatulika bwentyo ne mmanya nga bubbomu bwe nagendanga nkasuka mu nnyonyi nga nziruka bwali buzikola ogwa walugali. Kabbomu akalala kaatulika era amangu ago eddenge erikuŋŋaanya abajaasi lyavuga nga libayita mpozzi bategulewo ku nnyonyi ezimu si kulwa nga zonna zibengeya ne zitokomoka. Nawulira embwa ng'ejja effeffetta era esalaatira mu bisasiro. Neekweka emabega w'omuti. Bw'eba empitako ne ngisiiyika essasi era okugwa eri nga nkalu ya jjo. Neeyongera okusaalimbira mu lukeke era nawulira nga akatazi k'embwa endala kangudde mu buwuufu ejja eboggola naye nga teyanguwa. Nalowooza nga waaliwo eyali agikutte bwe bajja. Nga batuusa awaali ginnaayo enfu yawunnuuna nga bweboggola era n'olujegere ne lupakala nnyo. Osanga wano we lwabandukira n'ejja ng'ebuze. Bwe nagiwulira ng'ereese bukula ejja efunza n'empalampa ne neerimba mu muti ogumu. Ng'etuuse wendi yalalama n'ebuuka nga bweboggola eyagala okungajambula. Neeteewuluza omukono gwange omwali basitoola ne ngikuba essasi n'egwa. Bwe nzibulula amaaso okugaggya ku mbwa olw'ensalagiro gye nawulira mu bikwabaaya nga ndaba omujaasi andeezeemu akabundu. Nate omuti ne neesuula wansi. Emmundu yavuga naye ng'essasi linsubiddwa. Embwa yasituka n'ejja ng'etagala eyagala engajambula amamiro. Nasuulayo omukono ogwagitangira era ng'ekyatetebanira ku gwo nagisozza ekitala omulala. Nagisamba ekitala ne kigisimbukamu. Munnange yali mu kaseera kano agezaako okunkuba essasi eddala naye akabundu ke kaafaanana okuba nga akasikattidde. Ng'akyakikiitana namulumba butwefuke. Yalaba mwolekedde nga n'emitaafu gyefuza amaaso olwakyuka ati ng'amalamu mu ssulo era ddala yagenda kipayopayo.
nange saamugoberera anti nali sinoonya wakwegera naye embavu. Olwagguka ku byambalo byange we byali bikukuliddwa nga mbijjawo, olwo nga nkukuta neekwakula ndaga ebuvanjuba. Nalowooza nga bajja kusuubira nti nsensedde mu kibira ekifunivu gye neekukumye. Nayitira ddala kumpi n'olukomera ku ludda olwa ddyo nga ŋŋenda nkwebera, neekwetula mu ccuucu ate nga bwe nzittaanya obuwufu emabega wange. Abajaasi bonna bandabikira ng'abaali bakyattunka n'ogw'okutaakiriza ennyonyi. Nga ntontedde n'okusolimira mu nsiko okumala akaseera, nagguka ku mwasanjala ekyalo nga kimu okuva ku kisaawe ky'ennyonyi. Neevumbika nga bwe ndabirira mu kamu ku buyumba obukyamirwamu. Mu yugoyugo obuyumba obw'engeri eno buzimbibwa bubiri bubiri nga bwolekaganye ak'abasajja n'ak'abakazi, mu bbanga nga lya mayiro 3 oba 4 ku buli kkubo eddene. Najjamu ebyambalo bye nnalimu ne mbisuula mu kinnya, ne nyambala eby'ekikyala. Neekuba obuwoowo era n'emimwa n'ebisige ne mbiziga. Akabomba akali ak'okupisa omukka mu bupiira bwe nakozesanga amabeere kaasimattuka nga mbuguutana nkikiitana ne kagwa mu kinnya. Bwe ntyo nabukomekkeramu bikwabaayo. Neebikkirira tamusiiya era nga n'ensawo enziza engalo n'enfuluma nga nkamirwa bina. Bwe mba naakessa bwe nti mu ddemeezi, omujaasi owa pikipiki n'ampitako akafuumuulampawo ng'alaga ku ludda eyali ekisaawe. Nga kyenje empeta ensonda nasisinkana omujaasi ng'akangabadde ku mabbali g'ekkubo n'omugemera wala okwali ekitala ekiwange. Namumwenyera nga bwe nzita ku maaso n'okusulika ensige era naye n'amwenyera. Ddaaki nawulira ennyonyi emu ng'esituka. Yasooka n'ebuuka ng'eraga ku ludda eyali ekibira, n'oluvannyuma yavaayo n'empitira ddala kumpi enfunda 4. Nalaba ng'omugoba waayo anniingiriza buli lwe yampitangako. Nawenjula ku tamusiiya yange era nga nkiise ku nsingo n'okukubira omutwe namuwubira akalemba nga bwe mmwenya. Yagenda era okuva olwo teyaddira kumpita kumpi nnyo newankubadde namulengeranga ng'asituka akamu nga namunkanga ku mugga. Naye nga neeyongeddeko mu maaso nasisinkana embalangu y'omujaasi omulala. Yambuuza era nange ne mwanukula nga n'amatama okwesenda tekubuzeeko. Yansemberera n'agezaako okunkwata ku mabeere. Naye newankubadde nga namusooza era ne mukaayuukira nti tontoga, ye yeeyongera kufuba bufubi kugakwatako era n'okuntigaatiga nzenna. Tuba tukyali awo tufaafalinaba era nga nfubanga bwe nsobola okukugira amabeere gange ag'ebikwabaaya aleme okugakwatako, ne tuwulira ddigi ng'ejja etutula. Omujaasi yambuukako ne yeesimba ku mabbali g'ekkubo ng'akanaala oba settaala mu lutobazi era nga n'engeri gye yeekabyemu tekulowoozesa nti yabadde abinuka. Nalondalonda ebyange ne ntambula nga neesiira era ndaga ebusanyuukirivu. Owa pikipiki nga ntuuseeko yayimirira n'ambuuza mu ddoboozi ekkangufu oba nali ndabye ku musajja ayambadde. Namuddamu nga njiguliza mbiina ensige ate bwe nsukkiza ebibegabega nti simanyi. Yapaaza ddigi n'egenda ng'eyita ku nderya. Neewenjulira mu kayu k'abasajja nga bwe magamaga ne nyambala ebyambalo ebiddugavu eby'abapoliisi, ne neeweerera ebifutafuta n'enfuufu ne mpamatukayo ne nekkata mu kkubo. Nga naakatambulako ebigere biibyo, ab'eppiki 3 nga n'oli eyambuuza kwali bampitako oluwunguko ate ne badda mangu. Pikipiki zansibirwa ku kisinziiro ne bambuuza oba nali ndabye ku mukazi eyeekubye eddikini. Nga mbategeezezza nga bwe nali sinnamukubako gange beesooza. Baali basimbula ne mbasaba bantwaleko kyokka tebakkiriza. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire wano olwaleero. We tujja okuva tweyongereyo mu bbanga lya nnaku nga 3 okuva kati, olw'okubanga nina gye nsuubira okwekoonako nange ntaayize kawogo ng'enjogera ya bulijjo oba nsobole okufuna ku kinaagulira Magala eddiba.
akuume atakuumira mpeera.